Nkwaniriza ku St. George High School e Kasengejje Wakiso, essomero ly'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru eritegekeddwa obulungi ku lw'omulimbo gwa sayansi ne tekinologiya. Tusomesa amasomo ga arts n'aga sayansi ge tussaako ennyo essira, era nga bino tubisobola olw'abasomesa abalungi, ebibiina eby'omulembe, library ne laboratory ezijjudde obugule, kw'ossa ebyemikono, ebyemizannyo, k'okuyimba ne katemba. Obukuumi n'empisa tubifaako nnyo, kw'ossa endabirira ennungi omuli ebyendya, ebisulo n'entambula ebitegekeddwa obulungi. St. George High School tusangibwa Kasengejje, kilomita 2 okuva e Wakiso mu tawuni ku luguudo lw'e Hoima. Essimu eri noti 7 noti 2 813 118. St. George High School, providing quality education you can afford. My big contribution here today is about opening another church in the area. I am going to direct him before we leave. Tomorrow he should come with a written report about the suitability of the place. Because we must have a toilet there, we must have water, and we must have electricity to charge their phones and the radios that they use in communicating. Boda basinga bantu balungi bakola omulimu gwabwe bulungi, naye batono mulimu gurupu ntono yereesa obuzibu ate yonoonye bizinesi yaki ya Boda. Kano, there is another observation which you observe, which is very strange. Ndabye wano bakuba nnyo abagwira. They target mainly foreigners, aba Eritrea. Babakuba nnyo. Ate babakuba bubi. So there is something, sirowooza kubba koka, waliwo kirala oku analysis gye tulina. Waliwo omusajja wali mu Eritrea, boda zaali 2 ne zimulumba, akatambi tukalina, ne bamusala, ne bamuba baaga ye. Ekifo ky'okugenda bamaze kubba biwedde, ekifo ky'okukola ki? Ne bagenda okukwata ejjinja bamukubi ku mutwe, baase omutwe after stealing. So why? Nsaba buli MP babageteeka ekwakusonga omuntu atayagala kugenda kukola. Obuzibu kati bwe tulina wano nga Muyenga Bukasa eri yange gyenninga gakyema, abavuuka osanga ku makya nga bali mu kulya mayirungi, ali kunywa njaga, ali kukola nviiri ng'omuyimbi naye nga si muyimbi. Moved 19 days. That the 2 suspects in respect to the forgery have already been arraigned in courts. Others on remand. I'm told there are others who pleaded guilty and were convicted there and then. We still have another 10 in custody, and they should be appearing anytime soon, maybe tomorrow or the day after tomorrow. So of course it's still work in progress. We are continuing with our operations.